Wenzijidde ku mpewo Manchester United ne Club Brugge bawumudde mpaka za Europa kukyali gole mkwemo Anthony Martial yatebedde club ya Manchester United. Bwetugendako muzannyo gw'ebikonde Lusambye wakudingana ne Kabona Medi olulwana olugeddwako ng'olw'amaanyi ate nga Uganda tutandise si bulungi muzokusunsulamu abaneetaba mu Olympics. Ku Boxing Day 2018 omuzannyo w'ebikonde w'erinnya Lusambye yazanya n'omu ku mijeje emuto Salongo Kabona Medi mu lulwano lwa kyamulenya abalabi nga Kabona Medi yaluwangula naye bano kyaddaaki bakudingana ng'ennaku z'omwezi 21 Juni omwaka guno nga bombi buli omu aweera okkuba munne. Nze mbadde mmanyi ebintu byaggwa naye kakati era nga bwe mumulaba nakabya abantu amaziga abantu baakaaba mukazi we n'akaaba era simanyi kati statement gyagenda kukola wa mukazi we nyinza okuleka abantu abo nga mbaawudde abaana be basinga okunnuma dadi naye nga kakati essaawa zino abadde ayogera nga njagala mulumba kuba ebyaliwo saabitegeera naye kati ndi set nganze omuzannyi w'ebikonde ow'erinnya ate aludde mu system buli muntu ayagala afuna omukisa okuyigiriza kubaawo. Kabona Medi agamba nti wakuleetera Lusambye okuwumula kubanga akadye. Agambye nti ebintu tebinnaggwa tuddemu tukole training tujje tumunyige. Ku lunaku olwo era Mulindo akyawusa okuzanya ne Tansala Mwesigwa nga bano bakulanya ekisipi ky'eggwanga mu buzito bwa welterweight. Okulabula eriyo simanyi kansala simanyi Tansala ino yalolampa ejjirikiti inayolampa ejjirikiti Tansala sisobola kusalibwa era nimwetegefu. Ate okuvako eSenegal ttiimu y'eggwanga ey'ebikonde The Bombers gye yagenda mu mpaka ez'okusunsulamu abanagenda mu mpaka z'Olympics. Uganda etandise bubi nga kusaba mwezi e Uganda nga zibadde ssaawa 10 z'e-Senegal. Desani mu biro obuzito bwa flyweight akubiddwa era bw'ati n'awanduka mu mpaka zino nga munansi wa Zambia Kinyemba Patrick yamukubye. Naye nga bandidde first round ey'okudiriza naye nga opponent badde era ngezezaako naye nfunye experience. Uganda yatwala abazannyi 13 nga kino kitegeeza nti kati abazannyi 12 basigadde mu mpaka zino. Munnayuganda n'addamu okuzannya wakuzannya olunaku olw'enkya ng'ono yadinanira Yasini w'obuzito bwa lightweight nga wakuzannya ne munnansi wa Ethiopia Alem Gibriliam. Kabenga Yusuf, Soul TV, Omunyo.